ndo muleke kata mugambo ono atasasula fizo musajja omukulu Tabaki omukazi abakola mukazi wakola akyalo wali wansi gwe wali gwe kyomanya nti no wali era akola kozi mamani mama dale ate omulala aliwo omwana nga nyina basatu bonna baddaliri asooka yani yeddaleni ate okubiri divine ate okusatu dafine otuuma ddi ate kati gwe gwani amannya go nze Masavu ate agali ku ndagamuntu Julius ani Luyima lwaki otya okwogera amannya go aganga weddira ki neddira Lugave banzaala Mityana akabbiro akabbiro Malere maki Malere amalere ge maki oli muganda weddira ki neddiranga akaggulu kasimba ate wakasimba ye wakasimba ate yakabbiro ki anti ye wakasimba oba ogamba wakasolye weddiranga akabbiro ki kasimba ate yeddira akasimba akabbiro ki malere ngo planti mbaba yayi gwe amalere ge maki amalere byao buli nga butiko naye nga gwe Julius ani Luyima Julius Luyima agali ku ndagamuntu eri Amasavu walijjo gye nkolera nkola okola mulimu ki vuga wali piki oba ovuga boda gamba nti nvuga boda kyeki gamba nti nvuga boda vuga piki wali abavuga boda simanyi naye nze manyi nvuga piki ekyo gitwalirako baani abantu walowodde ekigambo boda mpulira nga bakyogera naye gwe ovuga piki tovuga boda sooka weeyanjule ntya weegera amannya go gye bakuzaala zibanzaala Mityana Siwasa Masaka amanya yenze Luyima Julius bakolaki neddira Lugave bakolaki yenze Luyima Julius banzaala Mityana ku kyalo Tanda Towasa Masaka lwaki nabagoba lwaki leka lwaki Towasa Masaka si bangu kale lwaki nanti balina bizibu ki oba ngambe bakalaba oyita wano n'ayita wano era wasomera Mityana abaana gwe banga wasomako neddankani nobbeki nali mukulembezeewe wabba ekidde ku ssomero ekidde saaki kale nga bw'omanyi weesimbawo neddankani yali mukyakumeka dankani yali mukyamukaaga ng'ate gwe nze ndi mukyakutaano kati yali akusirako ekibiina ne bamubbira akalulu ne mwesimbawo nga mwesimbawo ku bwaki nze nali njagala kubeera ediboy ate ye naye era nga nali najja nga nvuganya golofu obulumeka kale ngera bamanyi nti baabubba era nali simanyi nti ne ku ssomero babba obululu kati gwe wafuna bumeka nze nafuna olululu nga bungi kubeera twagenda nga okuba campaign ng'abaana bawaga nga bagaba batya nga bagamba nti nno yoyo luuyi waffe naye wafuna bumeka obululu bwe baabala wali eri mukunangirira ku ssomero twali tulinako abaana bali 100 plus bo balangirira mbuno nafuna obululu bwali 2 naye nga bwe twabeeranga eno ebweru ng'abaana bonna olaba nga yenze wafuna 2 dankani ate bagamba yali mu 8 kaki ekikubbisa ekide ebintu byekide ebyo ekide saakibba ekide nali nkitwala ku kyokya ekyuma ekisobola okukwata ekisobola okuyingira bwekiti mu muti gwali bakireetawaawo ekide sinze ali waki waliwo kitwala kati ng'omuntu ogenda okubeera omukulembeze ebyo bintu byoba olina okusooka okulaga nti onoosobola n'okitunda butunzi kale nalemererwa okukijjayo naye nga saakitunda naye kati bo ne bagamba nakibba bassebo ne bannyamo tuli ne munywanyi wange tugenda kutuwayawayaamu naye nga leero tulina Kasipati Kasule yali ku kamera yadde kumukolawo omukono n'agulya ku Yidi yamulabye nga anyumidde mu makanzu baabo omukazi ndowooza bamulese Kasipati
so naye kutegeeza tutambula ne baffe bayita akembiire kanno kakunywa kalungi nywero kanyweddeko akokunywa bakayita akembiire kya mu Luganda kitegeeza amatooka kava mu matooka agafa agawano naye watoza myaka 18 atonywa mumwe kikwata obubi wali ekisomyeko bulungi tekiri myaka 18 singa abantu babeera tebawera 18 tebagamba myaka 18 era kuliko abantu akiri nti oba toza myaka 18 tosiriwaza bantu abantu ako bakawandiikako wansi ekigambo ekyo kyoli mu kwogerako biddayo kisome bulungi nga kiri kitya kigamba abantu nga tebawera 18 tebagamba ko myaka 18 lwakubana akantu akasinga okunnomamu nze bintu ebyo babitugamba mu Luzungu bakiwalaga mu Luzungu nsima asinza yinza kikunyonyola kuba simanyi singa bituteerako mu Luganda so nja kutegeeza nti akembiire kanoonyi era n'okugerako olaba akalanga olaba esimu ziyitamu wansi bakubireko gwe omusuubuzi bawe nga bakola delivery wonna woli bawange bakaleeta tebeta just one bottle tekedde okuba katuni tosirwa tokubanga arategeera mbu ayagala kacupa kamba akolerera amafuta ga sente mmeka kuba akamu ka 12 amafuta tegakyali ga bbeeyi bagasima wano bagasimawa oyima kati ga layisi so banoonyeko akembiire obenga obawagira kubanga bakoze kyamanyi okubanga bawadde abaana baffe emirimu bali awo waggulu eruwafu bali mu Kampala wano so era nga ennaku z'omwezi 2 tugenda kuba tuli ku Serena Hotel n'omuyimbi n'abayimbi saabayimbi koza wa musajja ate babeera n'abayimbi w'eggwanga Ajati Sophie Nantongo yeddira ki kira tubuuziza ye ng'omuziro ogumanyi ogwange ogugwe kale okusinziira ku linnya lye ayinza oba ow'enkima naye sola kimusibako akabbiro bagamba mbu byenda era njagala omukyalo oyo muliraneko nga tuli mu lumbe nga bafumbye akatogo kano ke bafumba ekiro mu lumbe abo ebyenda taabirye waliwo nabeddire nti waliwo nti etalina mukira ndeki mukikere so bula tikiti ng'obudde bukyali ku momope ya mitwalo 12 wajja kuba ya mitwalo 15 nkukubira esimu ogindeetera ojugula ku simu kwennyini okwange tebo ya miliyoni 3 era olaba nga bikusumba tuli namba z'essimu awo osobola okuba ku 0702 115727 nenkuteerako link eyo egera direct awali concert oba awali posta y'omuyimbi n'ogula tikiti oba ogigula ku email oba osobola okugula tikiti wa MTN n'ogifuwadingira owa Airtel kisoboka naye tokola ensobi n'ogula tikiti n'ogifuwadingira abantu bana asooka okuyingira zeddaza zi expired so temusango amagezi gano ag'okunnassa mugenda kugula tikiti emu gisindi kuba owa MTN owa Airtel gutosobola kugula kyokka nze owa MTN osobola okugula tikiti n'egikusindikira naye ndoza gwe tojja kuba tomanyi ssente nnyingi emmeka emitwalo 15 ozikolera ennaku mmeka simanyi ate nze byenkola byenkola ozikolera ennaku mmeka bwe lubeera nga luganye nnaku nga 3 emitwalo 15 teeza makalako okula emitwalo 5 nga luganye naye lwaki abodaboda temulabirira baana tuli bapiki nze ndi wa piki lwaki apiki temulabirira baana balabirira ddala era bw'oba ng'olina mwannyoko muwe omusajja avuga piki lwaki ate sente zibula ddi olaba talya mmere waka ate lwaki mumala kuddala bakubirira okuba engombe nkitamu wuyo akomyewo nebakulisaayo nebakuteerako amazzi mulya kawunga empulirabodaboda mulya kawunga gwefuna mwannyoko omuweyo ojja kulaba onaabagudde empinti amanyina zafumbirwa boda kati nga gyagwa ku ggwe kati aba agenda jjulaki mbulako ki ng'omusajja tolina kyobulako okujjako obutategeera singa nga nikitegeera olowooza bandibadde babba akalulu kange ekitaka akuluma nnyo nesaawa enera kakyannuma wakumamu kyakumeka nabugumizibwako ekitintini novaayo ettanda dagana omuleka akyasoma ye nga akyasoma waleka ayingidde ekyomusanvu ekyomusanvu yakiyingira oba akalulu nonyika otambula n'ogenda
era saddamu kwesimbawo tubaddamu niwe walinga oyagala ebyobufuzi nnyo era mbitegeerera ddala omanyi ebyobufuzi nyala kwagala obigoberera nnyo okuva ku Obote tolinawo nnimba Obote ki Obote tu wali otegeera nabisomaawo nabisomanga mu SST awo tosobola tolinawo nnimba okuva ku Obote owokubiri weyajja omumanyi yammanyi si omunye walagi Obote yafuga owokubiri yali wa mwaka ki 19 yaya mu 8 nejigwa muto wakana tewaliiwo ezokubanga nalwo ninga sibitegeera bu kati ebyo tojja bisobola kabalo by'obufuzi owagirani nze agira omuntu abeera akoze obulungi wali wakubira mpagira omuntu abeera akoze obulungi abeera akoze obulungi omuntu akoze obulungi omulaba ddi nze ku bikolwa bye byennyini kati Museveni akoze bulungi owulidde mpulidde Museveni akoze bulungi ogezanga kikyakola wali owuliddeyo ku bantu bonna bonna ne babeera bano ba MP abamuvuganya bonna bakomplaininga ku musaala ekyo kyoyita okukola obulungi ekyokulala kati nga gwe omubanja ki kyesaamutuma ena kyombanja ate bano abagamba nti amalwaliro galimu ddagala enguudo si nkole ate bo babyogera baliriddawa mu Uganda ngatuuseyo ku ddwaliro bagowandise waliwo ebintu ebimu byemwogera Masavu kakasa Museveni akoze bulungi akoze bulungi omanyi kati mulinamu obuzibu bumu nga mmwe kale kutegeera kwammwe okutini obuzibu bwe mulina gino ogenda n'otunuulira abantu nga bannayuganda abamu ng'alinganga ali ku mwana eyakula ne naza ne step mother we kizibu okugamba omwana yakula kizibu omwana eyakula ne step mother we okugamba nti no maama oyo yali mulungi tasobola kati nga gwe Museveni yakyo omwana avuga piki jingu owulidde sebo jingu omugudde mbintu omukyalina mumanyi waba alina muganda we kubaza wange tekisoboka naye jingu waba alina muganda we ng'ayagala kufumbirwamu avuga piki koza getera boda boda eba piki kati boda boda nekyeki kibiina boda boda 2010 boda boda century bwe bityo naye nga gwotovuga boda boda nvuga piki batudde bubi ntegeera nawe tula bulungi tosala kuwano siwo kano akantu antifocus yakamenya kano naye wano kana akawulya bulungi mwami Masavu wange ekitegeeza gwe 221 walondaani 221 oba nawe tandika kutegeera zinatandikira nzizize nnonda wakalonda abakulembeze bameka emirundi emeka wakulembeze wakalonda emirundi emeka nakalonda emirundi 3 ogwasooka nalonda 221 nolondaani omukulembeze anti mukulembeze eki ali mu ntebe ogwaddako era nenonda nolondaani okutendaga muntu obuuza erinnya duli nalondaani onaye walonda mukulembeze aliwa ali mu ntebe yali amannya ge abazadde tulina ekizibu otya okwogala n'omuntu bakubuuza ali mu ntebe yani kale tusoma tuli kusoma bakubuuza omukulembeze w'eggwanga yani oddamu otya Robert Kyagulanyi Ssentamu ani omukulembeze wa kibiina si wa ggwanga wa kibiina ku ssente zo kuliko sigini kyayi wa kibiina ki mpulira mbu nnumpo bakyeki wa kibiina oyo mukulembeze omulonda abantu gwe balonda ani era yakulembera eggwanga ye mukulembeze omulonda abantu gwe balonda londa mulonda 2 nolonda ani ali mu ntebe yennyini kane 2 alinoka ogenda kulonda nsonga kyenganda nga wendi ogenda kulonda ani nze okuva enatandika okuti okola bwenti sibuuka wali kyenvu
ate gwe na kalonda omuntu gumu nalonda 220 mugumu 220 omanyi ebintu bibiri waliwo okulonda n'okusuula wakola otya nze akalulu kange natiikinga ewali ambuleera era nze sinza kutiikinga baasi nesooka eyita ku ambuleera netwala emisinde annaye era nze obulamu obwange nina abavubuka benneewuunya ngani kati nga bano mu abambuleera bakuba jjejjerebu era simanya ekawempe ono omulenzi gwe balonda yani so balonda musajja mukulu aliwo bugamba aliwo ono omulenzi gundi nalukoola kanso gwe balonda nakuba jjejjerebu twagala kujjuza kifo kyono omuvubuka eyafa seggirinya naye ng'ate zenneewuunya abantu banoopo tebakubangako kujjejjerebu kugamba nti Makindye West terina LC5 era wo teboogerawo terina LC5 yani ye Masembe omaze ebbanga ki ng'omulaba nijjo twayogeddeko naye ku ssimu omaze ebbanga ki ng'omulaba nijjo nayogeddeko naye ku ssimu ng'era ng'atudde waliwo tibateeseza ku kanso ateeketa kubeeraawo gwe gwalonda omukulembeze omulabako ddi nze mama nkulya nga njagala okumulabako nga ngenda wali eri ku Arena waayita ngadde nakasero nga mulaba naye gwe oŋŋambye gw'omuwulira Masembe yankubidde ku ssimu ne twogerako ng'akukubiranga ye ng'omukulembeze kati wembeera njagala okunkolerako mpapula zange zaagala LC5 ayina assistant era abeerawo gwe gwe walonda saawa kyekyamulusa singa oli aba taliiwo onaakola yani Masembe yalonda assistant yani nze simumanyi gwenda kusiteka ajja mukulaga si gwe nalonda nze si gwe nalonda okumpeereza owuliriza kiringange essaawa eno nakeera ku makya nentiikinga President Museveni gwe njagala akole ki ampeereze ate ng'onsindikawo wagundi vaisi we namulondako naye omanyi nti ati bajja kulowooza nga toli mulalu gwendi naye atategeera yes nkubuulira mazima kuba omuvubuka omulamba eng'egyolonda movement ebyo ebintu byotula noweewuunya omuvubuka omulamba eng'egyolonda movement avuga piki nga bakuva mu kyalo sobola kukola mulimu ki nze nenali nvuga soda era tolinawo nnimba ku soda oyo kulimba kutya okunimba muno simanya ono bwati ne bwati kino kikapu ekiti kiba kino kya kampuni gundi awo oba olimba ebyo mbitegeera toganza ebintu ebikwatagana n'ebyentambula nakuzannya nakwagala ng'akava mu kyalo bwoti ewaffe Mityana wasoka mu kampuni ya soda era kyova olaba njagala nnyo zaake yadde si weno waffe kyemusajja ategeera ku bantu b'opposition ku luno yategeera saamulabako ng'agenze kawempe yaliyo tezake nze saamulaba mbwagenze kunoneza n'owulira abavubuka mbwawulira nti nze saamulaba gwe wamulaba n'owulira abavubuka mbwagenze simanya avudde mukono agenze kawempe kuba campaign oba otegeera yogera nkuwulira omuntu yonna wena olina constituency yo gyobeera okuba campaign bwe baba bakubye embooko genda mu maaso mwana kati olowooza babeera balezi be baleeta obujagalalo ojagalalo kimanyi oyawula kajagalalo n'effujjo kati ebintu bibiri byonna byanjawulo kati waliwo abajja n'akajagalalo n'abajja n'effujjo abajja n'effujjo bamanyi kati tugende tumulage nti tulina obuwagizi beebo ngusigala mu constituency yo olwo we lunajja genda onoonye anko tulina obwekitiibwa Masavu naye tategeera ekitegeera tategeera si butategeera amazzi tegakututte ggwe nze ategantutte osobola oluddawo sula mu nnyumba eririddewo nanti kyebusaabala osobola kukyebusaba era ndiro dwondo zabonaabona ate yagwa mu bintu atya aya kati ate ffe sente zitubula tusasulira mu budde nyinyi nosomya sente mmeka nyingi nga mmeka nyingi kati bajongeza emitwalo 15 kubo baalikola nuli wadde ya mmeka yadde emitwalo 13 kumi kale kisinziira kapasite yo weegwa
Mweli badde mu ya 18 kati ya 15 wajingira ya mmeka najingira ya mitwalo 8 kati ya 15 omaze banga kyawo emyaka mingi nga 6-7 awo egenze erinyampola naye yote kula yegwagira president Museveni toina kugatolina tusubina lya lizimba yiyo ne bwenji zimbe yangira nsobola giteekamu abapangisa kyekikuwagiza Museveni nga yadde siringi 10 nagambye kompole kati nze ngenda kuwa emitwalo egi oli aveeyo bakubira essimu nti nammanja singa tufunayo omuntu akubanja toyina muntu akubanja sina muntu ammanja kiraga kyekyo kiraga ki kuga nti obusobozi mbulina bwetuusaako buli kimu olina mukyali waka omu olina bameka ewaka naganyina 2 ewaka ewaka nyinayo omu niwo omulala yaliriddewo gyali ewaabwe lwaki tomuwasa ate nga nolina obusobozi gwagira pulezidenti Museveni lwaki tomuleeta okuwasa kino tekikugwako bugino ogaba bugambi nti no kati nkedde ku makya ngenze kuwasa tusooka process step ku step olina n'abaana olina abaana 3 babeera luddawa babeera wa maama waabwe wazaalamu n'osuula eyo anti kati bw'oba olina obusobozi ojyogenze ffe bano abakyala balina okakujjo ke batutega abaana kagende babeere newaffe kati nakubira essimu sukaali yaweddewo n'abaana bagalayo sukaali eri ati nawe oba otya okuswala ku buko okitegeera kati ova olaba tujjako nnyo abaana ne babateeka ewaabwe era kizibu okuga nti abaana bawummudde bagende bawummulye wajjajja waabwe okusaidi yammwe kitegeeza gwe abaana babeera baniyazaalawo yabalabirira waweresa abaana nedda ssebo nga kyenkugambye baabakyala balina engeri gye babalamu era kizibu okugamba nti nomwana ajja awumulira ewammwe kizibu kati nnyazaalawo wamala okuzaala abaana osindike wanyazaalawo sinze basoma omukulu ali mukyakumeka basomera ddala kozi oyinaani Darling. Divine. Daffin. Ogenda oti mumadidi yokka. Kati mbuza Dalton. Olwo kyazaala. Ensonga kyengana. Eddwaliro teririiwo somero. Eddwaliro ozaalira Mulago. Kati kankubuuzeeko nga neewoonya. Asajjamu abantu abamu tebategeera. Mbuuza lwaki. Oba nze sitegeera bulungi simanyi. Omuntu agenda agamba bamutwala nera ku endi yonna omaje bamutwala Mulago yebigwe ekijisa lifaalo weyagalya mu movement nsonga kyengana ebyo oli serious oba oli mulalu abulira gwakanira akubikira yaziika oyina olwali kunenya kubanga ne focus ne muwagizi munno ne focus muwagizi munno naye kati atera ogenda n'omulabako naye n'otulaba era enjawulo kufa ababiri ebaawo kukunze naawe naye n'abantu bakula awanyiridde nnyo akole buli lwanyiganyirira leero yanyiridde leero agenda ku daido n'obwokula abakazi abayoddeyo najja tebayoddewo bakazi bagenze bajjamu bano avuka bano abamenyi b'amateeka bano balina nenviiri zino lwaki ogula abakazi kankubuuzeeko ogula abakazi musango kwe bakutte wali eri kuliko badde bavunaana nti nazigula mukazi ogula omukazi teri baddembe lyo lwaki towasanuddaga ku bwaidi ogula abakazi newakiiwa kasititi nabo bakugerako nti ogula abakazi ogula abakazi simu ddembe lyo kati kankubuuzeeko ogula omukazi n'akutta omukazi ogenda naliwa byonna bibi londako kimu byebiriwo ebikuwonya essaawa eyo omala gagula naye lwaki ogula abakazi ogula ddembe lyo kati kankuye okukwana kwa bbeeyi kati omukazi gwoguza ba sente meka njogereza mu njogera yammwe njogera naye asobola okugamba omutwalo nomanya nti abo basaabaze babiri okoze eki obagabi n'ogumuwa obunaku osobola okugula abakazi nga bameka
tebagoba mangu kisinziira kale enkwataganye mukwataganye nga tebagoba mangu otegeeza ki waliwo abeera kugaa yangu wanye n'abakasitoma bengenda okukolako oli eno oli naye ne simu evuga ate actually ekintu kino akyala kino wandibadde bakyejjamu kiriwa singa mba ndi naawe simu giteeke mu silent ogivuunike kuddo batoyina keya naye birimu bakasitoma teri mulimu gutaliiko kasitoma nawe olina bavuga ku piki bakasitoma awo nga bakkubira nebagamba mwami Masavu oliwa negamba ndi wano nga ku kalenda obali mu nteekateeka y'okuddaabiriza ng'olwo oli mu kugula olumba nyina gwentuto lyagala mutwalako oli ayinza okukubirako kale kaŋŋamubanga munywanyi bwe David munakubirako nakugamba hamwana ndipo yenjale naye osobola okunfunirayo ekyakabi obalina okuva ly abakazi abantu nakuwa sente mmeka ezimulese ng'omusaabaze then balamuziganya naye bw'asiima nga zeyamutwalidde kasitoma nampa kati wano Makindi nawe wogula abakazi tewaliwo wantu waligamba nti no wano woogula wosanga ewubasanga n'ebifo kisufa byotera okugendamu byembeeramu nze nga nze biwerako naye kisooka actually waliwo side zaawe kabalagala si wabi nokirirawo ng'ekibuye nawo si wabi naye wakuba oluguudo olwetagoyisamuko tractor era ategedde kikola mulya nnyama Lukwago ani ndowooza mulya nnyama kitegeeza kati omulabe wago tuvunaana gwe mwatuma ye naye kibuye ate awalala singa mwali mwateekayo wano nga baakiraawo bakireewo singa ebintu bitambula talatibu olowooza ofunye mu ggulu omukazi nze bwali buzibu ki obuzibu abakazi abo balaba balungi okugula naye nabo bakubasumagiza batya akasimu ne kasigalayo ate tolina kukyakyala ate olumu nammwe mugenda baani mugenda okugulayo simanyi ba wali oguzeeko okyaliko ekisiraani oliko ekisiraani ekyaddala ogenda okugulayo n'okola otya osobola okugenda okugulayo naawe n'omwesibako nti atutte essimu yo naye nga tetoyagala kusasula olwokuba omaliriza ekyakuleese mbali musobola kuwaayo ssente ewa ng'ogenza okugula kisinziira enkwatagana kati gwe n'abantu b'okola otya kati nze bammanyiira obeera bammanyi nga bwommanyi bwondaba n'oli naye bwakola ki era empaka ezigenda okubeera obanaku z'omwezi 6 uwa mu Lubiri Emmengo musiri ya Ssaabasajja Kabaka tojja kubeerayo ggwe lwaki ate olina amaanyi kati agasobola okudduka nze olina olwali gagasigalawo kuba abakazi bwegattako buli kanaku wanga olinaku okukosa abakazi bameka babiri kisoboka kisinzira kale kasente nga wakikubye wabona kali akantu kogambye kali ako okunywako nobeera ng'onokyamuka bulungi akembiire kakongeramu amaanyi nokyamuka bulungi katoza buli lwamade Vox bakulinda buli lwamade mu Vox bakulinda waliwo ekintu ekibeerawo nga kiri kompalusale nga kwagala butayagala olina okugenda nga si kyakugamba nti noonoobaawo nowo noogamba nti no leero onoolya emmere kazi mu Vox wabeerayo ki baala naye nga mubeera mu kale mbeera mu programs ayerawo Cannight music Cannight yebeeti Cannight yebeeti ojja ne munnoowo ne mutuula awo mufuna ekyokuba kati actually nga leero tulina bucket night bangamba gwe Martin temuva mu Vox Martin wa mawulire era bucket y'omupiira ebaawo naye gwe bakola nkongo kakutta akapiira kati kankubuleko ekintu kyo wadde okimanyi nti omuntu asinga okuba n'empisa yagula akapiira atya anti kati bw'ajja ku dduuka naawe nojja tugeze tuzze babiri neziza okukagula nenkusangawo ow'edduuka n'abuuza nze anko tukoleko akoza nga asooka okoleko oyo anka agende kati bw'omala okugenda okumpaka akantu kaffe kali omuntu akagula akapiira aba n'empisa kivola Martin alina empisa oba owuliddeko nga alwana bwetobakozesa nze nkakozesa naye abala mu Vox bagamba tebakola nkongo okuta wali mu bucket webubeera kati kankubuuze ate oba ogenda okwegatta akulaba
Mwina toyawo mwegati. Si mutoyi. Mweri awo bajendaga. Ekiriza nawe wayogenzeeyo. Ogenze kwegatta. Era matine yantu angena okuyigira nga nzikize ne mugane edda ssebo. Zitonteeka muno. Nokolota gwe nofuluma n'owo. N'owo. Ana atenze bage mukazi wa mutwala mu ebyo ntambulire kujja mu. Kati mutwala ko di out. Nja kukubira. Bagoza nja kutotegera bulu. Funo olunaku ngowe mande ebeerayo bucket mu box kumuleeteyo. Saba mukyalawo. Omukazi oyo omutwala. Awange. Asigana na mukazi out. Batu papia. Tudeka. Waka ye. Kautambula bwomu. Genda bwomu. Nati nakuvuga pindukana kwa mu town yeyo noyita mu kibuga. Kibuga mpita. Kyabakwata. Nga nkoze eki. Awo obero dugale nnyo. Okudugala kati watanga mbadde nva nakasero kunona bintu katale. Era mbere mu suuti. Kati mmanyi n'okuba nga nzirugala. Singa lukwagatera buteeka n'agwa boda mu town yomu. Bwamala bagoba ne bakola n'abafunya kye bagenda okukola. Mukolo obuvyo mu Kampala wakati yomu. Ewali obuvyo ng'ama nno baali babukoze wano. Mubeera bangi muvuma abantu mubeera muwemula. Ababoda. Sajja mu muyina ekyejo mulimba bulimbi. Nga tugenda okumaliriza. Wali ekintu kyonna ekikunyiiza. Nze. Ndaki. Nga ngenza okunywa amafuta ku pampu. Zino pampu zino petrol station. Okungamba va ku piki gizikize. Impisi za ddala bubi. Mwe motoka wajja tebabagobaamu bantu. Tebamugambe motoka gizikize. Kyokate nga ffenna tuzze kunywa amafuta. Ekisinga okuluma ekinyiiza. Ekisinga okunyiiza. Nga nzize ku pampu okunywa amafuta. N'ongamba vaako gizikize. Ekyo kimpisiza ddala bubi. Kyokka motoka wajja. Motoka wajja tebamugamba nti abasaabaze bajjeemu gizikize. Ate nga ffenna tuba tuzze kunywa amafuta. Ono mulaba ofuzi nga tomwagala. Nze. Sirina gwe saagala. Okuleka byobeera bakoze bye saagala. Ngaani akola byotayagala. Nze. Kati ng'ono omuvubuka ono abeera ku Stewolo. Omwogeddeko awo erinnya. Muvubuka ki? Omuvubuka gundi. Lukwago muvubuka. Ani taata nga omukisebo oyo muvubuka. Muvubuka. Era naera bagamba ku mulembe guno engasa abasajja bagamba nti guno omulembe gw'abavubuka. Yakola kyoga yagira mu gw'abakadde. Yakola kyotayagala. Omuvubuka oyo yenga omuntu sinaako buzibu. Naye ayina omulenzi gwakolokota. Mulenzi ki? Ono omulenzi we ne Buziga ono yazimbawo Nakivubo. Yazimbawo ekisaawe. Yani oyo omulenzi. Ajamisi ki? Oyo amisi oyo omuvubuka oyo. Kati omuvubuka oyo amukolokota. Bonna bavubuka bano. Bonna bavubuka. Guno omulembe gw'abavubuka. Kati nawe bakubali bavubuka. Kati nga ndi mwana. Ntuzi nga ngenze wali eri ewaka ettanda. Awo embeerera omwana kwera ne muzeeyi abeeraga mutabani wange ali eyo mu kibuga akola. Kati omuvubuka ogambe akola ki? Omuvubuka ono ow'oku Stewolo agenda n'akolokota ono. Elias Lukwago Ssaalongo ssebo. Kikimujja kuba muvubuka. Omuvubuka ow'oku Stewolo agenda n'akolokota ono omulenzi. Ono owawa ono ogwegambye ono mbagaga bayite batya? Ono we Nakivubo. Bamuyita Ajamisi Kigundu. Kati agenda n'akolokota oyo omuvubuka yazimba gamba Ajamisi Kigundu. Ajamisi Kigundu. Kati omuvubuka agenda n'akolokota Ajamisi Kigundu. Yazimba mwala, azimbe mwala gwe Nakivubo. Otero ogendako e Kampala. Osinga kumanyawa. Nakivubo. Okutandikirawo. Okutandikira eri waggulu wa Bakuli. Bonna mu Kampala mmanyimu. Enkuba bwe yatonya wayitako mu kibuga. Kati nze nnyina omukisa ntambula buli wamu. Wagula amazzi bwe gali gatambula. Nagalaba ku TikTok nga twendinga. Gatwendinga. Awo Nakivubo aji we yazimba. Olabawo. Amazzi gayingira ne maduuka. Anti saagendayo simanyi. Gwagalaba gatambula ku TikTok gayingira maduuka. Ago maduuka saagalabako. Nenga wagala nga nti wagwa Nakivubuga ngawo inagala ba. Kati ata eri mu Kaliddubi. Wagalaba
Wamukatu Joshua. Kuchebusa. Baba. Wagalaba. Joshua. Wagalaba. Nagalaba. Eri abazimbayo. Eri abasulayo. Gwe si Joshua. Mpita oko. Ate waneno awina kivubo ono ajiwe yazimba. Anna kivubo awo wali ekisaawe. Oya kutegeeza ki? Kyangeza ko kutegeeza. Ono omwami ono okustewolo. Agenda n'agamba Kigundu yazimba mu kumwala gwe Nakivubo amazi tegatambula kati kuntegeera yange nti nina embuuza namukalidu Kigundu yazimbayo. Eri gye gatwalira abantu. No, waizo kwa ye yazimbayo. Kaka ekyokuba si yazimba kitegeeza nti yazimba mwala. Yazimba mwala. Kityo yazimba mu ntobazi. Musajja mu yine ekyejo. Nze ngaza sikina ko bulungi yazimba mu ntobazi. Niyo luwabaga kuba ndozo oli mu namateeka mutendeke. Bulungi nnyo. Era yomu kubagana ne plan z'ekibuga ndobo. Abakozesa amateeka. Amutayina plan yawo. Abikagira nso kuzimba okutayina plan yawo. Kati ani yajimuwa? City Council. Ono Salongo goye Salongo. Abeerawo. Akolerawo. Ulo gulu ku Stewolo. Bwawera bali bawahamu plan yawo. Tayina ko mukono. Simanyi plan jeva obali kwago yazigaba. Kati bintu ebintu ebyewuunyisa. Kati ole muna ofisi gwoyagala. Nze. Nze bonna mbagala. Ogeza ngani? Nyo mulodi ne mwagala. Naye byakola. Woyisa omuvubuka. Tekimi katika nkubuuzeeko. Bw'obeera omuzeeyi nodde wataata utasobola kuyita mutabani. Akuyita. Kiba kikuggyeko okuba muzeeyi. Olina omuntu ogwagala okutumira tuve wano. Nze. Sirina. Tolina mukwano gwo. Nze sirina. Koza abaana bange ne maama wange. Namagembe Joyce. Ali awo Tanda. Tolina mukwano gwo n'omu. Nakulaga aliwo. Tuwala tenze jokola je kwa tubeera fini. Najingusi mukwano gwo. Mukwano gwo ne kyaliwo byawula. Byanjawulo. Kajingu kyaliwo. Kyaliwo wange nnyo. Nesi mukwano gwange. Era de obi ogwasoma naye. Jali jikoli banje. Dankani. Ya bakaluka. Kyannuma. Pake sawa eno. Tolina mukwano gwo. Na kyali bange. Mukwano gwange mpozi baana. Ne mama bebe. Ate abaana botabeera nabo bwawelese wannazaala. Kigagana kuba mukwano gwange. Tweda mwe tukufanya twogera mukko. Bw'onkubira kasimu. Singa batokagabye. Waliwo ogatomunda ayinza okuba nga akwetaaga akusangawa. Nze nyina office wenkolera. Erisali kijibo giragirira abantu. Bw'otuuka Makindi awo mu bitaala, nokirirawo ku bbala ya Comrade, era wobuliza masavu. Office yetu ndaki? Office yetu ndaki? Awo nsinzira okuweereza abantu yagala kuvugako. Kati oli watayagadde kujja ku office asobola okukubira essimu. Osobola okunkubira essimu singa wawe nnyonnyoddeko bulungi. Namba yo gibawe. Gibawe. Onkubira ku business.